ate omulabe waffe omulungi nkwanirizaako nnyo ku programu yaffe Beera Mulamu. Jjukira tuli mu kwogera ku bintu ebyenjawulo ennaku zino, ndowooza last program mwagiraba, naye leero tugenda kwogera ku kintu kye bayita physiotherapy mu bugazi bwakyo. Tuli ku focus nti wonna nga tofunye ate buvune bulala, wonna nga tofunye complication endala. Yes, nga bwe nabagamba omulundi guli musawo Barbara Opeto nze nkubuuzaako ne nkugamba nti osobola okuwona nga ate teweeyunzeeko oba nga teweeyongeddeeko buzibu bulala. Yeyo main aim yange olunaku olwaleero natte. Twayogera ku hydrotherapy, leero njagala twogere ku physiotherapy. Physiotherapy kye ki? Physio means action. Physio. It is beyond exercise. It's beyond massage. It's beyond. Kati kankunyonyolemu kati nyo okufuna ekifaananyi. Nti physiotherapy is a broad treatment nga bw'olaba mbuno pharmaceutical medicine neno physiotherapy. Obujjanjabi nga bwakwatako naye nga ate bukola mu mbeera zonna. Yes. Physiotherapy we bujjanjabi bw'enkozeseza okumala ebbanga naye ng'omuntu awona ekintu ekibadde long term. Physiotherapy akola ku ndwadde nnyingi zonna ng'otandikidde ne ku bulumi obwaddala buno bw'olabako nti oba omutwe gunnuma tuba tumanyi which nerve to place omuntu n'aba nga ali well. Physiotherapy mubeeramu ebintu bingi, mubeeramu cuticles. Cuticles kwe kubeera nga tukozesa enjala zino zirimu amasannyalaze aga communicating to the body parts. Then kwe kubeera nga tukozesa engalo zino okuba nti nno engalo oba kino kye tuyita palms ne soles wansi w'ebigere we wali nerve endings. Nerve endings be bantu aba connectinga na buli organ. For example, mba mmanyi nti no bwe nnyiga wano ate nyize ku mugongo. Mba mmanyi nti bwe nnyiga wano mu lubatu mba ate nyize ku lubuto. You get it? So stimulation. Nabagamba last time nti if you want to be healthy, the best way to go is to have a good circulation. So circulation ejja ne mu physiotherapy. Buli wonyiga ewantu with good pressures, with intelligence. Actually, olina okubeera a professional physiotherapist if you have to do well. So buli bwoba nga ate otambuza nerves zino okuzuukusa organs, omuntu kyonna kyaba alwadde aba asobola okuwona. Yes, physiotherapy alimu okustudinga zino nerve endings noba nga opromotinga ng'ozuukusa ebyebase. Ekyo nno kikulu. Mu muntu nga mulwadde waliwo ebintu ebibeera nga tebikola bulungi. Mukama yatutonda nga tulina organs ez'enjawulo ezisobola okukubeezaawo ng'oli mulamu. Organs nga kigamba pancreas oba kekalulwe, gallbladder, tulina oba tugeze ngambe appendix bw'erwala bagiyita appendicitis, tulina ebyende ebitono n'ebinene, tulina olubuto, naye oluusi bisobola okukosebwa naddala omusaayi nga tegutambula bulungi ne bibeeraawo nga tebikola kintu kye birina okukola. For example, waliwo kye bayita esophagus. Esophagus lwe luguwa oba pipe etwala emmere n'egituusa mu lubuto. Kati bw'egituusa mu lubuto emmere n'emenyekamenyeka, naye eno esophagus waliwo movement gy'ekola bagiyita peristalsis. Peristalsis kwe kubeera nti neetambuza weeti emmere n'eginyiga n'etuuka mu lubuto. Naye okimanyi nti noosobola otuuka nga eyo esophagus yo tekyalina nerves zigiwa information ekkiriza emmere. So olaba nti physiotherapy atasobola era okubanga kukolako. Bw'obanga ogyoli eyo ng'oli mulwadde bambi, Mukama akuyambe osobola okuwona, naye owonye otya y'ensonga ya leero. Osobola okuwona nga naye ate tokozeseza bintu bya bulabe. Waliwo okuba nti tuli mu mbeera ya half-half. Obulamu nno si bwa kuzannyisa, si bwa half-half. Era mweno program nina omugenyi mu studio. Sijja kulwayo, njagala mubanjulire mumutegeere
era tumanye lwaki azze mu session ya physiotherapy. Musawo naye oba omwami ono bamuyita mwami Gakwandi James. Nsobola mwogerako nga eyali omulwadde wange. Yes. So tukwanirizaako nnyo ku 3ABN TV mu program Beera Mulamu. Amina. Yes. So mbadde nkwanjula so that abantu bategeera ndimu naawe olunaku olwaleero. Physiotherapy bingi mulimu bone alignment bano simanya namenyeka omugongo bino simanya compartment syndrome simanya akagumba kawetamu wekati ne kanyiga ku nerves bano abalina paralysis. Physiotherapy akola ku stroke wakuba stroke oba weetaaga okuzuukuseeza ennyingo oba nerves neziddamu nezikyamuka nezikola. So mukulu Gakwandi. Amina. Kulikayo gy'obadde. Nvuddeyo maama. Kama yeebale kukuuma. Amina musawo. Nga tutandike no program njagala kusaba. So that Mukama ayiseewo ebyo byayagala. Wow. Yes, tujja kwewombeka tusabe. Wow. Mukama kitaffe tukwebaza nate kubanga tuyina omugenyi Mr. Gakwandi James. Nsaba nti buli ekyogerwa leka kiyambe omulabi waffe omulungi okubeera nti abeerawo ng'omubiri gwe gweyagaza ng'ate asobola okugulumiza mu ekyo kyali. Tusaasire kuba tuli boonoonyi abeetaaga omunonozi. Tukwebaza olwa Yesu Kristo. Tuwonye abalwadde abali eyo. Tusaasire otuwonye. Tulagirire ebintu ebisingako obulungi okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amina. Ne musanyufu nnyo kulabako. Amina nange neesiimye. Nange neesiimye. Yes. Kati tubadde twogera ku physiotherapy. Ne nkujjukira ne ngamba naye lwaki Mr. Gakwandi ono tabaliiramu. Omanyi nze ng'omusawo nze ng'omusawo nyinza okwogera. Naye omuntu n'agamba oyo omusawo era kati ayogere ki babisoma bye boogerako. Naye olunaku olwaleero mbadde njagala otuwemu experience yo. Wali olwadde ki? Wali olwadde emyaka emeka? You know, tulabe wawona otya? Ye wawona? Ebyo byenjagala twogereko. Mbadde nsaba obuuze ku muwuliriza waffe n'omulabi waffe. Ne tutandike. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Amanya nga bw'abagambye nze Gakwandi James. Bamitiyana. Wow. Akagendo weekali. Naye Mukama mwebaza nti ansobozesezza okutuuka. Kakati bamikwano abatulaba ku TV yaffe eno 3ABN TV. Aha. Program Beera Mulamu. Beera Mulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Okusooka byonna njagadde abawuliriza n'abatulaba tumanye lwaki kyandibadde kituufu nze mbeere wano kubanga ebiseera ebisinga obungi tufunye obuzibu nti abantu bagezezaako okuba bye boogera nga balina bye beenoonyeza. Naye nze ndi musajja mukulu nga bwe mundaba era embeera gye natuukamu nali sisuubira nti nsobola okuddamu n'entambula kubanga okusooka nalowoozanga nti emyaka mikulu nalowoozanga nti kijja kuba kizibu amagumba okwongera okugattagatta okuyunga. Naye mbategeeza era mbakakasa abatulaba nti ndi mulamu ntambula era gye navudde emitiyana nazze ntambula. Njagala njagala musawo ne bannaffe abatulaba nkakasa abantu nti Katonda ayina engeri gy'akozesa abantu be. Exactly. Actually nga tetunnawatandika nalowoozezza mbagambe nti tufaayo abasawo naye Mukama ayina omukono mu kuwonya. Mukama asaasira. Yes.
Munkulu Gakwandi olina emyaka emeka? Nina emyaka kati 62. 62. We wansangira wali n'emeka? Yali 2 2 21. Yes, 21. So kiki ekyali kyakutuukako basically? Ekyantuukako mugongo. Nali nafuna accident emabega. Oh, waliwo accident. Era ebyo byemu ebyandowoozesa nga tesiyinza kuddamu. Nga ndowooza nti omugongo gwe bayinza okukolako bagweguzza obuzi nga gukuluma. Amagumba nga gannafuye. Amagumba nga gannafuye. Naye ekyo ekyantuukako kyandowoozesanga nti sisobola. Era abawuliriza. Yali ya motoka oba ya piki? Yali ya motoka. Kawonawo. Yali ya motoka era nagifunira ku kwiniziwe. Ekatwe awo. Wow. Kakati nali sikisuubira nti ndowooza ate nga ne bensuubira okunzijanjaba nga nina engeri nze gye mbalabamu. Nalowooza nga abasajja abakugu ate abakulu nga ekintu bakikozeemu, naye nagenda okusisinkana musawo nga ndaba akaana akawala akato. Mu butuufu ensuubi nempulira nga tono, naye Katonda nga bwe ŋŋambye nti Katonda akozesa abantu be. Amazima go gali nti nagenda e Nakasero. Nakasero waliyo eddwaliro ndyerabidde baliyita batya, naye nga lijjanjaba abantu era abasawo abakolamu. Dokita eyanzijanjaba yali avuddeyo mu gundi mu Ethiopia. Nga bagamba nti mukugu nnyo agogo ge mazima. Ng'era baali bagenzeeyo nga baleetayo abantu abalumiziddwa abafunye accident ez'enjawulo, nga baleetayo abajaasi. Amazima go gali nti bwe natuuka nange bwe nalaba ebiriyo ne manya nti ngenda kuwona. Era awo essuubi teryali nga bwe natuuka ewa musawo Babula. Mu butuufu amazima go gali nti ne batandika okunkolako. Olwomwaka ki? Omwaka era bbanga si ddene kubanga jjukira nali ŋŋenda eyo bigaanye ne nvaayo ne ŋŋenda e Mulago ne bigaana. Essuubi ne linzigwamu. Kumpi ndowooza oba gwe mwaka ogwo kubanga bwe nzijukira ng'eyajja mu mwaka nga guggwaako. Naye eri nga nagenda mu mwaka nga gutandika. Kyenzijukira. Kati olwo wali omaze emyaka emeka okuva ku accident paka? Emyaka gyali mingi kubanga accident nagifuna kyali 89. We nafunira accident eyo. Kati nenkula nayo kubanga kumwe kafaananyi emyaka egyo gyonna. Nembeera nayo naye nga ŋŋenda nnumizibwa nenziramu ne ŋŋenda nga nnumizibwa olwokubanga olwo nali nkyali muto. Kati namanya nti engeri gye nkuze ndowooza tekikyayinza kudda. Tekikyasoboka kudda. Tekikyayinza. Ate bwe nagenda ne nfuna abantu abo ne ŋŋenda e Mulago kyayongera okumalamu amaanyi bwe nawulira nga bigaanye. Watambula myaka emeka ng'ojjanjabibwa? Kaakati waliwo we nagwira wansi. Nga tokyatambulira ddala? Nga sikyatambula nga ndi wansi nga ebintu byonna nga bw'omanyi omuntu nga mbikolera wansi awo. Kyekyo kyatwala emyaka 3. Era ntwala omukisa guno okwebaza mukyala wange nti teyankoowa. Kubanga kyandibadde kyangu. Abakyala abasinga ebiseera ebifaanana bwe biti bakyuka n'alaba nga tokyayinza kudda ngulu, tolina kyojja kumuyamba. Nali sikyali nga musajja kubanga ekifuula omuntu okuba nti musajja mubimanyi. N'ebyo ne byonna nali sikyali nga ndi awo, naye n'aguma emyaka egyo gyonna nga nzijanjaba, nzikiriza nti eyo ye mukyala eyatuukiriza ebirayiro bye yalayira nga tugattibwa. Bambi. So njagala kumanya okuva mu 80 emeka? 88, 89. Nze ŋŋenda okusanga olina kibelt kye wali weesiba ekinywezaamu
n'emiggo olwo okuva olwo ngwa era otambula na miggo kyagenda ngambe ntera okuba nga nali nkyali muto kubanga olaba okuva mu 88 89 okutuuka kati gye myaka nga 88 myaka nga 23 89 89 29 29 10 29 3 myaka mingi kakati ndi olwokuba nali nkyali nasooka newatanyako kyokka nga mpulira obulumi basooka ne banzijanjabako kubanga bwe nafunira accident era namala omwezi mulamba nga sitegeera era nagenda okudda engulu nga neewuunya gyendi kakati nentambula nali nkyali muto nengenda nga nfuna bwenti obulumi naye ekiseera kyatuuka ne bigaana noba stant nti teweeyongera kuwona naye ate todda mabega nenfuna obuzibu nti natuuka ekiseera nengwa wansi emyaka 3 nga ndi wansi naye mu bulumi obutagambika kubanga obulumi sisobola kubunyonyola bannaffe abatuwuliriza aba abatulaba nemukkiriza kubanga nafuna obulumi nga n'okwogera obwogezi nnumizibwa okufulumya ekigambo nti oba jangu nga nnumizibwa kakati olaba nti okwogera kyali kizibu naye ate okukyuka nga wendi bwenti bwembeera nga sisobola kuddira mutwe guno nengukola bwenti atuwuliriza kyekyo kyembadde njogerako nerves are very sensitive spinal cord eri sensitive nnyo amagumba gano gasobola okwonooneka olwa accident nga Mr. Gakwandi ye bwe yali naye ate gasobola okwonooneka olwa low calcium levels kati nno abantu abasinga bagamba for example mu mata mulimu protein ne calcium n'ekiki ekibeerawo lwaki bajjajjaffe abalaalo endwadde zaabwe magumba ontegeera kubanga balya protein alina okubeera synthesized oba okumenya kamenyekaye nga naye omubiri tegusobola mumenya kati calcium abeera mu matagali yate yayozaawo okitegeera era ne baba nga bali mu zero oba ontegeera okwoza n'oyanika mu ttaka so kyembadde ngamba nti ebizibu by'amagumba n'omugongo physiotherapy ye treatment esobola ate okuzza engulu waliwo amateeka mu physiotherapy kano kankayiseewo physiotherapy kasita obeera ng'oli mu mukola olina omukola n'omuntu abitegeera kubanga omuntu asobola okusanyaliza ddala nayogedde ku bone alignment mu physiotherapy tuba tumanyi butya oba lamba oba cocex tulina amagumba ge tuba twasoma so okugaalininga actually kyenakola Mr. Gakwandi nakwata amagumba agaali gakyamyemu nengaza mu line then nemuyambako bwali bufuddefuddeko nerve endings ezitakola okuyita mu hydrotherapy ne naturopathy nabanga ate atambula ojja kweyongera otugamba kiki ekyabaawo so twesanga omwami ono namusanga bambi nemuwerekerako yali alina gyalaga mu bujjanjabi n'engeri gye yali omwami omukulu neŋŋamba kaŋŋendeko naye ndabe lwaki akoze physiotherapy okumala ebbanga naye nga tawona kubanga nze physiotherapy gwe mmanyi alina okuba nga asobola okuwonya mu kaseera akatono waawo era nga bwogambye nti kituufu twagenda naye nga ngenda n'omuntu gwe siina amusuubi amazima oba gali naye olwokuba nga nali ntuusa awazibu nga buli kijja nkola ntya nyaniriza ne tugenda n'omusawo ono omwana wange omuto naye bwe natuuka n'atandika okunkolako kino nkitegeeza abawuliriza nga bwe nabagambye okutandika nti ebintu bino mbyogera kubanga mmanyi nti esobola okubaayo abantu abalala nga bali mu bulumi nga bwe nalimu naye omuntu ng'essubi lyamugwamu ng'alowooza nti kiyinza obutasoboka naye nze nabagambye nti sikungiriza musawo ono naye nkungiriza Katonda
amukozesa. Kati n'ogenda kusimba wakati njagala tunywe ku lwendo lw'amazzi. Olaba otya bwe tukomawo? Weewaawo. Omuwuliriza tukomawo kati ninyo tova kweno 3ABN TV ne program Beera Mulamu. Amiina. Munsi etabuse bweti ebibuuzo bingi naye ate ekyewuunyisa nti ne mu byeddiini ensonga y'emu. Tunaakola tutya? Tunajjawo ebyokuddamu naye nzize n'ensonga ennungi kubanga Bayibuli yeyina ebyokuddamu eri buli kibuuzo kye twebuuza. Nnyinza ntya okusoma Bayibuli ne ngitegeera? Bayibuli kigambo kya Katonda. Ekyo omuntu kyekyo kukka kye yeetaaga okusooka okutegeera ate kye yeetaaga okusembayo okutegeera bw'abanga n'ategeera Bayibuli. Ddala Yesu Katonda. Bayibuli egambye ebintu byonna byakolebwa ye bye tulaba n'amaaso ne bye tutakola ki? Bye tutalaba. Kakati oyo tumuyite ki? Agwe abanziramu. Okusinza kyeki? God first, God last, God in everything. That's the simple definition of the word worship. Ebyo byonna n'ebirala bingi biddibwamu wano ku 3ABN TV mu programu yo Bayibuli egamba ki? Nange omuweerezaawo era omutesitesi wa programu eno Maureen Namutebi. Jangu tuyige ate nga bwe tunyumirwa. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika paanyono kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo. Naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3ABN TV. Nange omwanjizi wo Nantume Nora. Yes, omulabi waffe omulungi gukulisaayo omwaka ka short break. Nsawo Barbara nze njogera naawe wano ku 3ABN TV mu programu yo Enganzi Beera Mulamu. Wenywereze kwega ojja funa n'ebirungi nsuubira watandise dde obifuna abasinga mutugambako luli. Yes, tufunayo abantu abatugambako kale kye bafunamu. Bw'oba owuliriza baako ne kyofunamu baako ne bw'oyamba. N'abagamba nti tewaliwo kintu ky'osobola kuba muntu mulwadde ng'okuwona. Kasita omuwa okuwona obeera omuwadde obulamu. So tugenda mu maaso ne Mr. Lukwandi mu studio. Nsaba tutandikirewo akati we kaakomye nga ozze obwesige butono. N'abagamba nti treatments zino ezitalina bulabe omuntu ne waba talina ssuubi ddene
omanyi Yesu Kristo yawonyanga abantu ku nsi kuno naye ng'abagamba okukkiriza kwo kukuwonyeza. Naye ensi weetuuse abantu beetaaga Yesu ate mu reverse oba baagala basooke bawone balyoke bakkirize. Oba ekyo okikkiriza nti ekibi kitutuusizaawo nti tetusooka kukkiriza ne tulyoka tuwona. Naye ate tusooka kubona ne tulyoka tukkiriza. So wali musawo ng'ojeeyo ate olina okitegeera nti awo ensi weetuuse naye kiki ky'okozesa. Physiotherapy, hydrotherapy, naturopathy is a medicine over a therapy. Those are therapies that give me peace. Nti nkukolako nga siina nakwesikamu wenti. Ate bwe nakola kino kiyinza okufa. The treatments eziku either wona oba n'owona oba talina option actually. Yes. So yes, onsanga tutandika. Kozi twakola byonna. Yes, twakola physiotherapy ne tukola hydrotherapy ne tukola n'amadagala extracts zetwalinawo. Otandika otya okuwulira enjawulo? Omuwuliza ayinza okugamba nti ebyo si biwanvu si mwaka mulamba nga ndi mu ddwaliro ensaba omunnyonnyole. Mu butuufu bwe natuuka nga bw'ogambye nti kaŋŋende mbeereko naye natuuka kye nasinga okwewuunya nti toyina lowanzijanjaba nga tomaze kusaba. Kyekyankola bulungi omulabi waffe omulungi okusaba kikulu kikulu. Olabaga n'amazzi buli bw'oganywa natosoose kusaba waliwo ky'oba omisinga kuba eyagakola abaakubanja. Singa poliisi z'eggulu oba abajaasi b'eggulu baali balabikako nga batunoonya ababbi oba omubbi mukugu omubbi abeera n'emirembe mu kyabya. So okusaba kintu kikulu. Yes, tugenze ku ssomero tusomye naye ate okwesiga Katonda kyekintu kyotasobola actually kuwaanyisa na kintu kirala kyonna. Yes, nga tukola ebintu byonna tuteekemu obwesige mu Katonda. Yes. Okusooka nasooka nenkuteekamu obwesige abawuliriza kino kyenjagala kuba bye mbagamba byonna ge mazima. Nasooka nenkuteekamu obwesige nga mmaze okutegeera nti obadde osomera buyindi nga nti ono ndowooza ayinamu obukugu obw'enjawulo. Oli gwe nali naye yali avudde mu kakati nagenda okumanya nti ovudde buyindi osomeddeyo wagyali emyaka 8-7. Kakati naye nagenda okulaba nga tukulembeza kiri ng'okulembeza Katonda nga tusaba n'otandika okungulako. Ekirala nakakasa nti oli musawo kubanga nali manyi nti ojja kuntunuulira ng'omuzadde naye bwe kyatuuka ku by'obujanjabi ekyo kyenzijukira wanga nti ebyobuzadde sooka obiteeka ebbali kati. Yes, actually there is a saying that says no gain without pain. Yes. Nti obanga oluusi toyise mu kunyigirizibwa oba mu bulumi ebintu ebimu tosobola kuwona. Physiotherapy is a treatment erimu ate some pain. Omuntu nga nakukolako navuze ezo nga emigongo gyasenyalala amagumba gadde eno gadde eri wabeerawo engeri y'okubeera nga toyita mu bulumi obutinitini ate n'obanga osobola okuwona. Ekyo nakyo kinjijukiza kinjijukiza kubanga sinza kyerabira kyandetera obulumi bw'amaanyi. Nafunanga obulumi bwesinza kunyumiza muntu atulaba naye mu kuguma kusooka nali muntu mukulu ate nga numiziddwa ebbanga neŋŋamba nti ne bwe natya wano obulumi buno era nja kusigala nga ndi mu bulumi ebbanga lyonna. Neŋŋuma nenzikiriza okukaba ng'omusajja omukulu naye neebaza Katonda ti amaziga gange gavaamu ebirungi. Amina. Atulaba njagala okugamba nti omutitiizi bagamba awangaala
naye titira ng'oteekamu amagezi. Kati nkyagadde ekyo ky'ogambye nti yamanya nti era ali mu bulumi. Waliwo abalwadde benfunye abambi tebaatuuka ku success stories zaabwe nga ggwe nga abitaddemu ekyejo. Sigamba nti biruma nnyo naye bw'oba ng'olina okukola bone alignment, jjukira nerves ziba zaafulumayo. Tulina kye tuyita intervertebral blood disc. Amagumba g'omu mugongo galina shape yaago, kati muno mu butulye muyitamu ezo nerves. Okay. Kati buli eggumba lino we lyesesetula mu kifo ky'okubeera we liti ne libeera we liti linyiga nerve eno neba nga tecommunicatinga, so ky'oba olaba omugulu gusanyalala ne gusanyalalira ddala obugere obwala buno obugalo nga tosobola nakukwata. So kye ngamba okutereeza kino ekintu tugeze kano akagumba kakutte ku nerve eno tukiyita kyakuzanya. Yes, obulumi obutono obwo bw'oyitamu tekikugaana kulemerako na kuwona. Physiotherapy is a treatment for nerves for bones. Kakati nsaba otuwule ekyatwala ebbanga lyenkanaki okuba nti otandise okuwulira enjawulo. Nakyewuunya ekyo kyekimu ku bye neewuunya kubanga nga bwe mbanyonyole nti embeera nga yali mbi nga sisobola kukyuka. Era ekyobulumi nga bw'abagambye toyinza kubanga ogenda olumizibwa kitegeeza nti omuntu bw'akukwatako oteeka okufuna obulumi. Naye nali sikisuubira nga nze ndowooleza mu myaka naye omwezi gwali gwakola enjawulo. Omwezi gumu gwakola enjawulo kubanga nzijukira bulungi wangamba nga fuluma nenfuluma nentambula nange neewuunya bwewuunya okulaba nga ntambudde nga sikutte mugu nakyewuunya. Nolwekyo kyombuuziza kyatwala omwezi. Naye nzijukiramu kubanga byali step by step nti wamala wiiki ng'olumizibwa nga bwenkwatamu olumizibwa, wiiki eddako ate ne bikyukamu ndowooza obulumi ne buba nga ate buli somehow nga mwebuliye okusinga luli. Ate wiiki ey'okusatu ne butta, right? Nkujjukira bulungi bantu. Naye nga kyengezaako okugamba omuwuliriza waliwo treatments ng'olina okugumamu. Olina okugumamu. Omusajja oli ow'omu Bayibuli nomuyita Nayama. Omanyi Katonda alina ebintu byajja ng'akola ng'alina ekigendererwa. Obuzibu bw'okimalala akukakkanya nogenda ewakawala akato ne kabaka ke kajja okukolako. Okitegeera? So mu bulumi bwaffe oba mu kunyolwa kwaffe oba mu bulwadde bwaffe Katonda alina ensonga. Emabega w'obulwadde waliyo ensonga ezimu. Yes, so kkiriza Mukama akudirectinga mu buli kimu ky'okola. Ne bw'oba mu bulwadde kkiriza okubeera ng'ate buli kimu okyerekereza. Abantu abamu bagamba si ya bbeeyi nnyo naye ebbeeyi eriwa ku myaka kuva simanya 1899. Yes, n'okuwona mu mwezi ebintu tubiggyemu okusaaga. By the way, bw'oba ng'onaawona kyetaagamu okusibwa omusipi. You know? Ne zino treatments zibeera nnungi todda mabega. By the way, kati ekyo kyendagala otuddemu. Gwali mwaka 2021. Olwo omaze omwezi. Physiotherapy tukoze exercise ebyendya tubikutteko amazzi tuganywedde steam tuzigenzeemu. Waliwo embeera gye waddamu okuwulira nti nate kati natandise seetuka. Kubanga nzijukira wenakufunira wali ofuna obujjanjabi naye ng'obufuna lunaku lumu ku lumu. Oba mu mwezi wali ogendayo emeka? Nali ngenda ndowooza buli wiiki nali ngendayo lumu. Buli wiiki lumu. Kino kikulu nnyo mu physiotherapy. Omuntu anaawona mu physiotherapy alina okubeera consecutive. Kyetuyita okubeera nti buli lunaku. Yes, buli lunaku ngamba nnyo abalwadde abasinga abali ku physiotherapy nti sijja kukolako bw'oba toli wano. Lwaki?
mbanterezezaamu leero kana akagumba akanyiga kuno nga katandise okukolawo kati n'ogenda mu potholes zaffe wano nekaddamu nekanyiga kati ogenda okudda nga wiiki eweddeko nga te kyenkola kyenakola luli. So bw'obanga oli mulwadde wa misuwa bwa magumba obeera olina okubeera consistent kijja nakusalawo n'ogamba nedda abantu abasinga beekwasa mirimu nina emirimu nina abaana yonaabeerawo otya ng'oliwo otya era hafuwe. So mu bintu by'okukona tujjemu ekyejjo. Yes, so wali odzeemu okuwuliramu akamunyeenya. Kakati mu butuufu okusooka kyeneebaza Katonda nange gye yansobozesa nti amateeka ge wampa nagagondera. Amateeka era bannanga bali abatulaba bw'oba ogenze ewa musawo Babula nkwegayiridde oba omusawo yenna nze kanjogere ku gwemanyi kubanga omulwadde bamubuuza nti omuntu oyo nabaga nti nze kyemmanyi nawona bamugamba nga Yesu yatya biki yali luddawa n'abagamba nti aa nze kyemmanyi yamponya. Kakati nze njogera ku Babula nga nasoose abasawo bayinza okuba abangi naye nga abalala bizinensi. Omanyi waliwo okukola ekintu nga okikola nga bizinensi ate waliwo n'okukola ekintu ng'owulira omutima gwo gw'omumirirwa. Kubanga nze ne ssente ze natoola si ze ssente ezigwanira embeera yange munayita ebbanga lye namala. N'olwekyo okuva olwo n'okutuusa kati ekikwatagana n'omugongo amazima go gali nti singa kibadde ng'ekisoboka abawuliriza nga basobola okutuuka nga ku kyalo gye nafunira obuzibu obwo abantu gye banyamba nga abantu ne bansanga ku kkubo ne bansambira empiki bwe yabanga enzikiddeko newankubadde nga ndi mu kibira nga nteekwa kubeera awo okutuusa ne wanaavaayo omuntu najja n'agisamba oba nsolo ze ezizo oba kiki nalina kuteekwa kufa kubanga nesobola kuvaawo. N'olwakyo kati bwe ndowooza embeera eyo ne kaakati engeri gyendi omuntu nze kimunyumiza n'atakitegeera naye nti singa omuntu aba asobodde okutuuka eri gye nakulira n'ayogera ku bantu b'empangaala nabo yandibadde asobola okufuna ekifaananyi kubanga nze nakulira eri Mityana mu ggombolola y'e Bulera ku kyalo Miseebe naye kyensuubira nti ne mu Kampala kubanga olwo bwe twasisinkana nga bateeka okuba nga bamumanyi. N'olwekyo omuntu bw'akulaba nze waliwo omuntu gwe nasanga yali yagenda bweru okukola yandeka ndi mu mbeera eyo naye bwe twali tunyumya naye oluvannyuma nanga bwe nakulaba nali ndowooza oba ndaba muzimu kubanga yetasuubira nti alisobola okudda n'ansanga nga ndi mulamu okusinziira embeera gyerali. N'olwekyo nga bw'ombuuzizza siddanga kufuna nkenyera nkenyera nyinza okufuna ya myaka kubanga nkuze kati sisobola kukwata kigo naye ng'okwata omuggo omuggo siguddangamu era omuggo gwakomawo bannange. So nga bwe muwulidde basically our focus is physiotherapy osobola omukozesa mu ndwadde zino naye nga wabeerawo principles abooluganda wabeerawo okulemerako wabeerawo ate okukkiriza ndowooza. Yes, naddala omusawo aliyo nga okola ku mulwadde naye nga naawe okukkirizako kutono yinza obutakola. Kati nze Mukama ansaasira nti oluusi ate okukkiriza kwange kuba mubire nga ntunuulira omwami Mr. Gakwandi nga mukulu ne nkitegeera nti bami omusajja ono alayika atambudde okumala ebbanga. So kati nze nyina onyweza nnatti y'okukkiriza ojja kumpya nedda Mukama tuwa obuvumu. So ekisembayo njagala otugambe physiotherapy ku katanda wali kyagenda nga kitya ng'obudde mu bino ebirala kubanga kati eyo physio waddala. Yes, physio yalinga kyakubanga tulina ebikala bya physio bingi actually kisinzira your training. Kati tukola Indian Swedish you get
kuba abaswideni n'abayindi bagata amagezi ne basomesa ekyo abantu abamu balina gundi ez'enjawulo kyawukana kikyane ne gye wali okolera obujjanjabi era wona eyo nga bwe bagamba ensonga gy'enoonya yeeno lwaki enjawulo yajja uget yensonga gy'ekunoonyamu so that atuwuliriza ayiga ne baba alina omusawo we ajja mugamba musawo wadde ng'osaba simanyi waba basaba meka eyo buli lwe mugenze naye akasente kaba mukali ntwala 2,000 ndowooza n'endala naye osobola okugamba omusawo w'onkolaako buli lunaku nona akasente kakunane nkoleko buli lunaku kubanga njagala ekyo ekintu kibeeyo bulungi yes kituufu naye kyenasozi baga kinajanga mumu naye nasooka nembeerayo nga bankola masaali nasooka nembeerayo nali ku kitanda kubanga ngababa embeera yadimbi nenzikiriza mbeeyo naye wayita ebbanga nenzirayo ekyengera netandika okujja naye nga mpulira naddala ne bankolako abasawo mu ddwaliro eyo engeri gye bantwadde nawuliramu enjawulo engeri gye bantwadde nga ntuuse muwo engeri gye bankwatangamu n'engeri gye watwalanga obudde kubanga wenatuukewo watwalanga obudde ng'ate tulina kadde kotta ekyo nkyebaza Katonda nti kyanyamba okumanya nti newankubadde nali mulumi naye kyanyamba okumanya nti omuntu ono ayagala okunzijanja oba kyenyogera bawulize bakitegeere ayagala okufaayo okulaba nga mbeera mulamu kati njagala kutuulirako omwami wamuyita Okego erinnya liddala bamuyitani Mr. Kirimiti singa ate nafunye akasikiza yeyandibadde wano kuba ekyafizio yakitegeera nnyo covid time funa omulwadde amawugo geekutte naye omulwadde agendaawo natwagala musiibula kanaleseewo naye suddenly n'afuna aba okuddirira natuteesa na mukyala we twali wali wabweru netuteesa tugenda musiibula tugenda okudya baali mulundi n'omulwadde omulala nga ye era naye tumukola fizio yagongobala omwami oyo gyali era akyali mulamu so kyoyogerako ekyobudde obudde buzza obulamu omusawo ali eyo tabeera mu kuzannya nokola ku balwadde oba n'omala gakola ekyo kizza emabega omuntu Mr. Kirimiti we yafuna agatakuddirira n'adduka mangu nnyo n'enkola fizio kyekintu kyokola omuntu n'atafa simanyi wasobola kikunyonyola okuddirira omuntu n'atafa fizio kyekintu kyosobola okukola omuntu ng'ali ku end ng'akomye n'omuzuukusa obulamu ne buddawo so tusanga omusajja ono agudde wansi ebyobubiyiise covid naye kiki ekyabaawo namukolanga fizio naye ng'abali mu lumu beebuuza kati agenda kudda atengu naye nga buli bwentwala akaseera obaddamu omwami ono bwe yawona yangamba nawuliranga ng'edakiika eyo gye bakubuulizaamu singa tebabuuza kubanga buli bwentabwe nti naawe awulira agenda okitegeera so ensonga y'obudde mu kujjanjaba omulwadde nsonga nkulu nnyo physiotherapy abasobola okubeera trained in naddala ng'olina background eya medical background kiba kirungi nnyo naye nga kyeŋŋamba omuwuliza era ntulaba nti ebintu by'okufunamu oba okujjanjabibwamu obanga obonera ddala si bintu bya muzannyo omuntu omulanga esaaweeza naye ng'oli awo you know so obumalirivu nabwo kintu kirungi nnyo mu kujjanjaba omulwadde simanyi oba akaseera katukkiriza naye osobola kusiibula otya okuwuliriza
nsobola okusimbula abatuwuliriza n'ebigambo bizaamu ssuubi nti mu nsi muno obulamu obutawanaye waliwo enteekateeka Katonda gy'akuyita mu bantu. Omuntu asobola okutuuka mu mmerenzi bw'ate nabyo n'ateera. Kubanga nze nga bwemagana nesisuubira nti nsobola okuddamu n'eteera era nga nze ninda kufa naye nga kirayikiriza ndowooza nti nja kufa nga nduddewo. Njagalaza nekufa era nzijula namunasabanya Katonda onsaasire abantu bangi abatusooka bagenda nange ndi muntu waabo naye okusinga abantu okuneetamu abantu batuuka n'ekiseera ekyogatali lwaki tafa mukama wakeerimumire naye kunyaga kubanga nze njogera nammwe mukama waffe yeebazibwe mukama abawa omukisa ate era nzikiriza nga Katonda ajja kukozesa abantu be. Nze Babula simwogerako nga omukugu naye mwogerako ng'omuntu eyakkiriza Katonda amukozesa era nakkiriza naye akolere Katonda. So eno puroguramu y'obeera mulamu ekinyusi kyaffe kubeera ng'ate tukuleetera obulamu obulungi obusobola okuleetera embeera y'okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Agamba atya waliwo wagamba ngu saddaaka ennamu gyenjagala saddaaka ennamu ogimanyi saddaaka ebanvule lwakyagala saddaaka ennamu Nyogerako mu bulungi yes ng'agamba nti a living sacrifice saddaaka ennamu akwogerako ng'okuweereza kwaffe okw'amagezi. okw'amagezi kati mu presentations zino ezabeera mulamu ekigendererwa kyaffe kwe kubeera kino oli ate nga nebyokola bigasa eggwanga okitegeera si just kubeerawo obulezi nakubeera mulamu naye osobola oweereza Katondawo. Omanyi tuyita kusomezebwa kungi most of the time nti oyagala okuweereza naye obulamu tebusobola. So programs zino zigenda kubeera nga ziyamba gwe atulaba osobola okubeera ng'ate osobola okubeera ng'oli saddaaka ennamu. Tujja kweyongera okuwuliziganya mu puroguramu eziddako obudde bwe bumu tujja lindiranga puroguramu beera mulamu tweyanziza nnyo okutuwuliriza n'otulaba. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe.